Lydia Jasmine wame ekituufu kyekiri wate mukyakwatagana oba mukyali ba mikwano? Kafuna misunderstanding sijja kubalimba weri tukyali nnyo temusuubira bigonjoola ng'abakyala ababiri abakulu naddala abantu be balabirako bwe bina bijjatuuka era tujja bikoleyo ebbali naye ng'osuubirwa ensonga esobola okuteeseganyika ne muddawo mwamumanyi mulooza kyali kintu kyamaanyi nnyo nnyo nti nojja sibutuutu butono nnyo bwabawala naye bwe bijja kuggwa ababyogera nti mwayagala Kenzo mwembi munempala nawe naye kambabuuze Kenzo alimu ki olina otubuulira mwe mulina okumbulira kwanza simanyi omanyi lwaki simanyi lwaki muba mulowooza nti wakweyadde Solomon oyo yaleeta yawawaza intaneti buli omu ng'ayogera bibye Solomon alina gw'aluyimbidde alina ki Solomon oyo wamma wali otegeeza ki era oluyimba olwo wali oluyimbira mu ango ki Solomon luyimba lukwatagana meseji nga bw'ogiwulira teri abakazi abasinga I think ngambe 70-80-60% balinayo bajja babwe ebbali so meseji ekwatagana ku musajja ng'alinayo omuntu ebbali manaja wange yaleeta oluyimba so waleeta oluyimba nangamba tugenda kukolagana okay tetujja kubuzaabuza abantu bagamba mbu okayimbira eyali mukwano gwo Lydia Jasmine nga nsonga ki mugwe naye kyakamwalyako wamu abo bigambo byammwe bigambo byammwe ba midiya ne mukulyetinga ne tekiriwo bagamba tewali mukka nga tewali muliro just lwakubanga waliwo ebintu ebisobola okugwawo mu tayimu yemu ne mulowooza nti tekyabadde kipulaninga oba kinayisi just manager wange bamuwa oluyimba nga lulungi n'alukulizaamu nange nendowagala abantu boogera ku nkolaganayo neri just lwakubanga olwokuba message eri mu luyimba ne mulowooza namwe temwagamba manya n'abantu baagala okumanya kiki ennyo ekyo ekyatuuka wakati wammwe ab'emikwano ate kati ebyo tusobola kujja wano banywa engola ekyo tusobola bintu buntuutu bwaffe bwa munda bibamu nga si byabasajja nga baba bya ssente baba tosuna nnyo tosuna nnyo naye temuli bintu byammwe bisajja si ssente naye ng'osuubira musobola okuddawo tomanya munnange ensozi tezisinka naye abantu bakola ki yawanisa ekivulu onaabaayo bwe naaba neetaagisa okubaayo abangambye nti jangu ate mugende mumuwulire naye tebannakuyita singa tebakuyita togende sapootinga muyimbi muno nga bwe naaba wendi sirima wendi jaga bwe tebikwatagana ezo bizinensi ebyo bintu byaffe byandowongo tekingana genda webawandi twogere ku mugole w'olwaleero webale mulinyira bigere omugole w'olwaleero Dagi is my good friend kamera ddamu okyogere is my good friend lwaki abantu bakusalako nnyo ebigambo simanyi omanyi bwe bagamba ku luno mugwe ne Dagi muli ayitemu munange olaba naye musajja gwe mami teekaako empeta asigamba Dagines ngambo wange mami teekaako empeta balekerawo kunjagaza bulimu wasabidde empeta njesabidde munange osanga munagamba nti omuntu ono alina omuntu naye bwe mba sirina mpeta buli omu ampa gwayagala naye nga bonna mikwano kyange Dagi presenter Dagi anyambako okukushinga wannawali Dagi mwebuzaako nimbaza nti zinafuluma manyi omubuuza tuwuliremu bawulira akayimba nga kalungi nga waliwo akawandise n'akubira kitegedde so Dagi mukwano gwange ale mukyala we mumanyi naye amanyi so kati mwebyamu mumumanyi mukyala we mumanyi okay
nga tumaliriza abantu waliwo kakifaananyi akasatulatinga ku social media nga mwambadde esaati emu eyacektigwe n'eddagi ne bagamba mbu biki olugemu mwambala nalo wakalaba akafaananyi ako Sikamanyi. tokamanyi kasaati yacekti Walayi sikamanyi. Sikamanyi ako nno saakalaba mullo sikamanyi. tolabangako olugoye lwenu nga mulwambadde abantu babiri ku social media Olowooza jjo bwe tubeera ku social media nga tulaba buli kimu ne waliwo ebituyita federation ekyalimu ajendi naye ndudde okubeerayo omwaka gwakatandika olowooza totusokolayo konsati abantu tebatuusa olaba ekintu ekinene kiva mu Karonantongo bafanisi bange babiŋŋamba biraba abantu ab'enjawulo babiŋŋamba biraba nange ekirowoozaako buli muyimbi kyekirooto kye era tayimu entuufu egenatuuka zekka twakoma okulaba ng'oyogera ku ddogo eriri mu industry mu industry kino ki mu music industry muno n'obutaagaliza omukyala station manager wamusonyiwa ajo wesaagala gendayo nayogera amazima gange nemugatwalamu nemubikyusakyusa nemulaga ti nemubinya sifa twabikola ku tv nedda nze nayogera kyenayogera ensonga gye nayogera ku mukyala yali ndala nga nemugiteekako ate nze saagala kuddamu mutigedde kubeera nga mugenda kunfuna era saagala kuyisa linnya lyemu kutero nakyogerako bwekyali bambuuza ensonga ekintu ekyali kinnumyeko mu industry nenjogera saayogera mmwe kiri kye mwateekawo ekyo nakyogera wala soka saagala omukyala mumuteeka embiri mutuddemu twogereko tugere n'omwaka eri Daggy batumaliriza Daggy thank you so much byonna byokola gyendi webale nnyo agaliza byakabi nnyo shoyebadde yakabi nnyo nowe Daggy alina mukyala we nempita jjajji musaako oba Judas agikuteekeko nange wange Judas ate Judas Judas ono naye akyali ku lujja Judas gwabimanyi kati nga nze ali munda ebyo gwabimanyi Judas alina omuntu otidde omwetegeka Judas yatwalibwa dda akakazi akalungi nga gwe oyimba bulungi olikana kato naye n'obeera nga mutuufu emikolo gyo tetugira nga twagala emikolo mwagala kugeya tubabeererawo mu bulungi ne mu bubi mwagala kujja ku mikolo kugeya naye mbabuulira ngenda nakukola mu nkukutu tojja tuyita mugala wa bufaananyi ku social media tweyanza mukwano tweyanze kale mukwano